This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. What is it? 16 months. Izobusana nabuza ebenyabuza n'olulala eby'okunoonyereza kwa poliisi era nga bategeeza nti bakola ono muganda wange mwenzirako mama emutata emunooyi onadda kooli oli muwandiisi wa kooti ono muzzukulu mu kika baabakwata nebabatuuka ku fale tebalina kyebamanyi byonna nze nzimanyi n'oyo yasigalawo ebimukwatako byonna nze nzimanyi yeyafa sawa nze yageza babisibamanyi ekitiibwa omulamuzi nsaba kooti ebeere yakisa leme kusimbibwa mu maaso g'abalamuzi okuwozanganya n'abantu abatalina musango nze yayiwa omusaayi kooti eyalage I have heard from both sides that Joseph prayer is a very safe response. This is a capital offense only tried by the High Court. The High Court is jurisdiction tried accused persons or grant them bail. At the moment, this court will grant the state a period of only 3 weeks to finalize his committal papers and will be able to commit the accused person to the High Court for trial. It is High Court that will determine whether you are chosen to have a case to answer or not. It is still the High Court that can grant them bail. If they find it fit. For now, let them be first committed. Then whatever you call the proof will come out from there. So you come back on 24th of October 2024 for committal. So Ghana versus Mako.
In church afterwards. Caption number 16, October 24, Uganda versus Lujja Noah, Nachikuli, Nakabali Joseph, Mayanja Tezura, Narwenda Mide.
Mulamuzi alaba omukono gwo waggulu ogamba ki? Kati osaba ki? Osaba omulamuzi akukole ki? Yes, Mayanja. Ekitabo omulamuzi saagwa nkulimu bajja banzijeyo wange nakwatibwa ennaku zombo emanza nabayekawempe yembeera amaka gange bajja bambuuza muto waalewa bambuuza lujja yoyo muto wange Is your biological brother? bulaza wange eri naye n'obulabizibwa abaana bange eno ttamu yesembayo tebasoma akidde waka naye n'obulabizibwa mama nga yafa naye n'abantu bendanyira naye n'obulabizibwa ne mu kyaki yange empeereza mu kyaki naye obulabizibwa bonna bonna kati mbale ozira ebbanga ddene n'omugongo nyine gunyuma bankuba n'okunkuba nga bankwata bagenda bambuuza muto wange ne bankuba n'okunkuba. Yes, finally. Ekitibwa mulamuzi nange efaanaganako ne bannange bankwata nga baŋŋamba nakuba essimu nenjogera ne Lujja gusa naye nayogera naye lwa mulimu gwange enkola mu Bwakabaka emmere Lujja bankwata naye maze ebizira emyezi 6 abonaabona abaana bano bali waka bokka badde nsaba kooti era nga nsobola okujja ebweru wakiri mpoze nga nva ebweru naye nga nteeredde sijja kudduka na Uganda badde nsaba n'obuwombeefu kiba kisobola. Your Honor, I do appreciate the accused concern. However, omwoyo wa gavumenti yategeera ekiriwo kati naye Your Honor, as earlier submitted, committed as a great. nga bwe yagambibwa nti empapula ezibasindika mu kkooti enkulu For the minor errors and the new information that we are trying to remove. naye mwalimu ensobi entonotono n'ebirala bye baagala okugattamu But today we are not in kitabasobozesa leero okubanga bamabaluwa ezibasindika mu alipooti. Your Honor, we have regret that you allow us a very short journey. N'asaba omulamuzi w'ekitiibwa abawe akaseera akatono ennyo That we are able to commit them and their crime. kibasobozesa okuleeta empapula bale nga musindikibwa mu kkooti enkulu. Ground TV, 100% entertainment.